Abaana 30 basiddwako emikolo mu kanisa ya St Paul e Kanyanya. Omukolo gw'okuteekako abaana bano emikolo gukoleddwa omulabizi w'emikono yawummula Dr. Michael Senyimba. Senyimba akubiriza abaana bano okukulembeza Mukama nga bakola emirimu gyabwe. N'ategeeza nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Akuutidde abazadde okugyawo enkola y'okwenyuma, n'ategeeza nti kino kiviiriddeko abantu bangi okugunjawo engombo ya gavumenti etuyambe ne ku bizibu ebiteetaagisa mu kuyamba. Kuba na buvunaanyizibwa, omukulu avunaanyizibwa, omuto akantu ebyo tebigira tebinkwatako, taba na buvunaanyizibwa. Kaakati omuntu bw'amala okukula, omukristaayo bw'amala okukula atandika okuba n'obuvunaanyizibwa ne mu kifo gy'abeera, era avunaanyizibwa ne mu kkanisa, era avunaanyizibwa n'obulamu bwe. Senyimba asabye abakristaayo b'e Kanyanya okuziyiza obutabanguko mu maka gaabwe, bwe yategeezezza nti businze kuva ku buyigiriza obususse. Kubanga ovuddawo ly'ettaano gw'ogenda mu kizikiza, Katonda ono si yaleeta okufa, naye Katonda ye bwe bulamu. Bw'okola ebibi ne bikusala ku Katonda, obanga bw'osala amasannyalaze n'osala waya n'ogisala nga teyayunga kugigava ejjinja. N'omulamuzi w'emikono yawummula Bishop Elia Paul Luzinda yennyamidde olw'ebikolwa eby'ettemu ebiri mu ggwanga n'abawala okwetunda ku nguudo, nga ne bwe bakwatibwa mu bikwekweto ebikolebwa abasirikale boogera kati nti banoonyeza baana baabwe kyakulya. Bishop okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba ku kanisa eya St Peters ekisaasi ng'abaana 67 babataddeko emikono. Era buli kyomo ng'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Uganda batugamba nti abantu 87 ku buli 100 bakristaayo. Tekyewuunyisa, bakristaayo naye mulimu abo n'ebyokubabuulira oluvanyuma. Luzinda era asabye abakulembeze okubeera ekyokulabirako eri abantu be bakulembera kubanga ebitiibwa biggwawo. Obed Ntale ne Alpha Nakitebe bakusakidde eggulire lino ku Lwakede TV.